nze Furufiga nkedde mubuulirira nga mwannyinaze otukoze omulimu ogumu ng'ate nange situukiridde byakoze mbikoze naye buli woofuna omukisa gwa TV kwetereeza kyova olaba nti tuyise mbingi mu kampeyini naye bino bye mutuyita ku TV kasuku abantu ku TV ko bategeerera oba baali bakutegedde bubi oba wali onyiize oba otegeera you get a chance to get a different shift paradigm shift abadda ikyuli isima all access naga Furufiga okubeera nga yagobeddwa ku TV oba programu yaabwe nga yasuspendingiddwa okuva mu kitongole kya Uganda Communications Commission byamutuuseeko dda era bino byasobodde okubeera nga ayogera. Imagine omuntu yafadda yajja ikyuli yafadda edduwa ne bagigiza naye akyakola reference ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lineeno. Bwe baakuba Furufiga akatambi kaaliwo nga kalaga uno ba TV program bali suspendinze oyinza okugamba yabaddewo olunaku olw'eggulo UCC lwe yafulumizza ekiwandiiko programu eyo tedda ku mpewo. Bingi ebiri mu kubeera nga byogerwa, bingi ebiri mu kubeera nga bikomezebwawo ku nsonga za Jjajja Ichuli n'engeri gyakolangamu reference ze. Nakano sooka okawuliriza. Afunye ekifo morning time TV erabibwa baki prime time naye mukedde ne mubwenga Furufiga yawula YouTube y'omukati ne Facebook live ne TV you are moderated, you must listen oyogere ng'oteekeddwa okukola ki ate osigale ku mulamwa otudde ku TV kati waliwo statement omuntu zayinza okukola ekyala neyennyamira muki mu mutima kati ne mwami Bugingo ne bamugamba muganda waffe kale tukkiriza TV ki yiyo era n'omuwala oyinza omuwa obulimu given to your waki capacity yo so kati njagala ogamba Furufiga oba ozze ng'ofunye omukisa bwe guti weetereza toyomba wuliriza linda kye bakubuuzizza you are off topic buli ssaawa. Omusajja watuuse nkubugere obwavu buluma agenda n'atunula ati mirundi yagala ati yatoma diguli y'amazzi otunula kuba kasuku masters diguli ogimanyi okwasimbako wa president ne bakuleetera kalakita ku ssimu katukufe tugitegeereko sajja n'asooka atunula ga bannaye kabulengano omulinzi ogw'omulimu mba nja kuguleka